ku nsonga za Mpuuga ne Bobi Wine ndi tiimu Bobi Wine. Tolaba nti kyewuunyisa mwali mulowooza saagala Kyagulanyi. First of all lwaki njagala Kyagulanyi, politics we kati yasigala wakwogera. Konsani yange yabeeranga y'amaanyi nnyo erya okukunga abantu okugenda okwekalakaasa n'okukwata abaana b'abantu. Naye nze politics alimu okweyogerera kale omulala gwe saagala bwakwevuma nakwewemula okuwemula naddala abantu abakulu n'omwana omuto tolina buyinza buwemula muntu. Lwaki ndi ku side ya Bobi Wine nesibera ku side ya Mpuuga? Bangi muli ku side ya Mpuuga. Abali ku side ya Bobi Wine mumuliko lwakuba mumwagala nnyo nga ne bwakola ensobi temukola ki? Bobi Wine gye yakoze ensobi kituufu. Yalabisizza mukulu munne balina entalo zaabwe yabikutte bubi n'ebirala ebiringa ebyo. Kati nze version yange yiino njikoledde wano ku SS Hotel Makerere. SS Hotel kifo kyange ebbanga gwanvu nkyesiga. Olina abava bweru w'eggwanga, oli kaddaamo ze kuwummulamu katono wano, oyagala genda bweru wa ggwanga naye ate oyagala sooka owummuleke empewo ekufuuweko wano. Oli ekyokulya, olinayo ka dinner, olinayo ka date, olinayo ka picnic, olinayo conference, olinayo mukolo gw'oyagala okukola. Jangu wano ku SS Hotel tulina ebifo ebirabika obulungi, wapaakinzewo emmotoka ennungi, tulina emmere ennungi ate ku miwendo egya wansi. Kale SS Hotel Makerere wendi, ensonga ya Mpuuga njogerako bwendi. Sekamuli kansaze nga gwo kanogombodde omuganda bwagamba. Oyinza okusanga obumuli kati nga wano wendi n'otandika obwekwasaako nga buliko amaggwa ne gakufumita. Tobaako gwonenya kuba akamuli tekaakuyise. Nuupu yatondebwawo ne people power. Abannabyabufuzi bonna ne balaba amakulu gaayo nti erimu abavuma, erimu abawemula, ya kibuli, boogera bye batamanyi, bawaayiriza, basekerera abafudde, bamala gwogera, tebajjukira bye baayogedde eggulo. Ekyo Mpuuga n'akimanyi. Bw'abanga Mpuuga yali w'amaanyi okuva edda, bw'abanga Mpuuga yali mulungi nnyo okuva edda mu by'obufuzi, kyekyamuyingiza Nuupu. Lwaki Mpuuga azunga? Omanyi Mpuuga agala kufuuka nga bakazi. Omukazi muganda wammwe mumujja ewa bbaawe ng'amukuba emiggo. Ne mumugamba ne koma weewaka, tuula ewaka, beera ewaka. Emyezi ebiri ogenda okulaba nga nakyala ali lubuto. N'ogamba kumba ogusajja gubadde gusooba ekiro ne gujja. N'addayo mbufumbo ne bamukuba ne bamwasa eriiso ne mumunona. Mwayingira Nuupu nga mumanyi emize gyayo. Mwali munona ki? Mpuuga mwalina ebibiina byammwe muddeeyo. Bwe kibiina mwe mwakifuluma, gundi n'akisigalamu bw'omu mmawu naye n'akitunda ng'alaba kyangala kifuuse warehouse. Singa mwali mukisigaddemu gundi yandikitunze. Temwina bibiina gye mwava, muyingire Afudde kubanga Besigye tavuma, Besigye tawemula. Beba mwanoonya masannyalaze kati mulinnye kuwaya gabakubye. Mugume. Nuupu ku mulundi guno ndi wa Nuupu, ku mulundi guno ndi wa Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi bwato bwakwasaganya ensonga ze okuva olubereberye temwina kye mutaamanya. Era omusajja akyasinze okubeera omugezi mu busiru mu mbeera eyo yeewona ne Lutamaguzi. Lutamaguzi yamanya nti omusajja gwagobera amusinga ebyobufuzi, amusinga ssente. Lutamaguzi ze rich man. Ne Lutamaguzi Bobi Wine ne bwafuuwa, Lutamaguzi akuba mu ngalo kubanga yakitegeera nti omusajja gwengobera Bungulu, naye Bungulu wange oyo kyonna kyakoze nno mugoberera. Kati abagamba nti Kyagulanyi yakoze bubi okulabisa Mpuuga, Kyagulanyi temumumanyi, mwakamulaba. Wamma Kyagu nkwagala, nyinza n'okukuwa akalulu kubeera bwe mbukuweera bonna bufundikira bwa Museveni. Nze ngenda kulonda Nuupu 2026 bonna bwa Museveni anti byonna yaweera yajjawo. Kati nkwagadde nnyo Kyagulanyi. Weebale. Bannange lwaki yalabisiza munne? Lwaki kamulabise? Bazungazunga, balina ebibiina byabwe buli kaseera ne batereza ntobo. Wano omusajja amusinga ebyobufuzi. Bw'aba amusinga ebyobufuzi lwaki yayingira ekibiina kye? Lutunku Construction Company International Limited, ennyumba eyo gy'olaba tuli mu kugizimba, tuli mu kugimaliriza. Kitegeeza nti tuzimba ennyumba okuva ku nnyumba eya muntu waffe wa bulijjo okwabaka ku nnyumba ezimalirayo dda. Tukuba pulaani, tulongoosa ewaka, tutereeza amategula, kulongoosa mu nju, kufuuyira, kwoza n'ebirala ebiringa ebyo. Lutunku Construction Company International Limited weeri awo video esimu weeri awo. Adifa Medical Services, oyo dokita gw'olaba ekifaananyi ekyo wansi ye dokita wange yekakkirizibwa okundaba akabiina, bamuyita Dr. Senyondo Mathias.
bw'ogenda erungujja bw'oti kitunzi n'obuuza ababoda adifa eriwa bajja kutuusaayo olina olubuto oyagala antinento olina infections olina cancer oyagala kwekebeza siriimu oyagala kwekebeza hepatitis B oyagala bedside nursing olina omwana w'essomero asomera walubadde bumutawaana adifa bweddawulibuze adifa bagendeyo bamutereeza buli kimu kyonna kiggwe bulungi. Then waliwo abalala bannaffe abasegula microfinance. Segula microfinance basanga wali Kasubi ku Princess Complex Kasotuka Mbitaala. Princess Complex ojja kuba ogirengera waggulu ennyo oyagala kutereka kasente ko okafikisinge kabenga kazaala amagoba buli mwezi bannanga abali ebweru w'eggwanga mwesige Dr. Tiamale kino nkyogedde kubanga Segula microfinance is linked to Voso Giruga abadirinzeeko ne Musumba Sala mbyensimbi amazima mukakasa nti Mukama amuwadde ekisa Katonda amuwadde ekisa so tereka akasente naffe twesige kubanga oyagala kusindika ensimbi zo bazirya abe wamwe bazibba nengo olina byagala okugula ffe zituwe tukugulira ebintu byenaffe otuweeko oba oyagala kwewola ng'olina omusingo jangu essimu yaabwe weeryawo wansi Mount Zion Kayabwe Junior Day and Boarding Primary School abaana baffe bayise bulungi nnyo kale jangu obeesige kasita otuuka bw'oti mu Katonga ng'ogenda e Masaka ku mukono guno ogwa left ojja kulaba ekipande kya President Museveni ng'ali ne Gaddafi ogupande ogwo ogunene awali ekkuba ababoda bamanyiwo wonna ogende munda otwale omwana asome mu wasirifu waliraanye ennyanja kifo kirungi empewo emufuuwako omwana n'asoma mitwalo 5 gyokka lwaki owaayo mitwalo 2 mitwalo miliyoni 2 omwana talina kyagenda kusoma saa mukaaga nga zino yeebase so Mount Zion Kayabwe Golo Elohim Furniture bw'obanga ova Kasubi bw'obanga ova Namuŋŋoona wali ku roundabout ne Bwayiise mu masekkati waliwo awo ewali ettaawo eriva e Kawaale erisalamu bwe riti awo we wali ba Elohim deske emmeeza za ofiisi ab'amawoofiisi ab'ebitanda by'amasomero ebya ddoomu eby'amalwaliro amakomera mwenna mujje mufune ebibajja ebirungi bavubuka bato bakola omulimu omulungi vidiyo era nga bw'ogira bwetambula awo bagenda kugikulaga mu mbeera ennungi ogikakase St. Mary's High School Migadde laba ngeri gye nkubamu embuutu eno gyosigenda nakwogera Medica kuteerawo akavidiyo kalabe nga St. Mary's Migadde bali wali otuuka emigadde nga ewali ku faamu ya Muzeeyi Mutebire ogenda kweyagala nnyo Hamu Fitness Center gendayo wali nakivubo ojja kweyagala nnyo bulungi nnyo SS Hotel Makerere Wendi Rutunku Construction Company njibagambye Dr. Tiamale status Benz tujja kwesanga mu ggulu ne kunsi ngenda kubeera mugagga kubeera nakati ndi mugagga ndi musajja wa Benz omuntu abo aba ayagala genda mu Uganda Europe Convention akola atya kati convention eriyo mu France ekyo ino kusokera ddala kimanya omanya visa ki yansi eriyo mu June 11th 12th 13th yeah so visa yansi ki gyosaba France era esabibwawa ku French Embassy Kampala French Embassy Kampala esangibwawa wali ku Lumumba Avenue kakati ebisaanyizo ki omuntu ng'agenda mu convention oba giyite mu lulimi lwa visa ebeera conference olukuŋŋaana bisaanyizo ki omuntu byalina okuba nabyo okugenda mu lukuŋŋaana so awo weewali embaga teyandibaddewo naye weeri ebeerawo olw'ensonga nti olina okumanya bisaanyizo ki kati for starters osobola okugenda ku website ya French Embassy Kampala ogenda mu Google no typinga mu French Embassy Kampala nekuleetera n'ogenda ku website yaabwe n'ogenda ku option ya visitors visa eyekulaga visitors visa requirements ki kwezi ziri public ngenda kuzibawa naye njagala mumanye nti this is not my information, it's public information. So ngenda bawa as much as is already out there. Tinawe obo yagala ngenda nobyenoonyeza nobikola ki nobifuna nobida ku visa application form kuliko ebisaanyizo ebyo bakujjukiza nga wakamala okujjuza visa form ogidownloadinze ne bakujjukiza ebintu bino wammanga jangu nabyo ng'osubmitinga visa yo nti bwe kubulako ne bwe kiba kimu bwe kiti actually application yo tebagitwala oba baba bakuyambe ne bagitwala bwe manya nti eyo straight no visa okubeera application okubeera incomplete it is as good as a denial naye oluusi bakisa bakusaba ne bagamba kino kyerabiddeyo kituleetere genda osooka okireete tulyoke tukureceiving so nogenda noleeta kiweerabidde buyinza okuba bufaananyi buyinza okuba ki so requirements nyingi naye ngenda kubawo eziri very important ekisookera ddala omuntu agenda
weetaaga bw'oba ogenda ku conference oba convention okugula tiketi ya convention. Tiketi ya sente mmeka? Ya $300 byokka bwe biti. Ke kakadde nga kamu n'emitwalo 10. Osooka n'ogula tiketi ye requirement yaffe esooka. Ye requirement esooka buli woba ogenda mu lukuŋŋaana lwonna mu nsi nga luliko registration fees. Kuteekwa okubeerako registration ticket. Kati eyo gy'osooka okugula. Era bw'ogigula bw'oti n'ogisasulira ng'ofuna kye bayita invitation letter. Kubanga mu trip eya convention, invitation letter is the most important document. Invitation letter eva mu baani, eva mu ffe abategesi ba convention. Era mu abategesi ba convention awe nnyini maze okugula tiketi yange. Kubanga njagala we tulinkingira omuntu oyo aguze tiketi. Naawe gwalabako wano omukulu Jjuuko. Maze okugula tiketi yange $300. Kadde kamwe emitwalo nga 10. Njigula wa? Ogigula kibuzo kirungi nnyo. Tulina engeri bbiri w'osobola okugula tiketi. Osobola ogigula ku website yaffe, ogendako no clicking awali registration tickets nekutwala. Website tugenda giteekako wansi awo. Tujja kweri wansi olwedde bagino. Kaakati omaze okugula okugenda ku registration tickets n'oteekako omuwendo gwa tickets meka z'oyagala, n'oteekamu amannya go ne email yo, then n'oteekamu card number eya bank okozesa ATM card bw'oba ogula ku website. So oteekamu card number n'ekusalako ssente ezo n'ekuwa tiketi eyo mu PDF format. Email gye wajjuza n'egikuweereza. Ekuwa both the ticket and the receipt. Eraga ssente z'osasudde. Ebyo bikulu nnyo oba olina okubikuuma kubanga ojja kubyetaaga ku embassy. Ojja kubiragayo. Then mu ssaawa 24 ng'omaze okugula tiketi nga tukuwa invitation letter. Nga tukuwa invitation letter. Otuwandiikira mu email n'otuweereza passport copy yo ya information page fene tusobola okuweza kuba mu invitation letter mbeera mu passport number yo. Yeah, so otuweereza ne tuweereza invitation letter mu ssaawa 24. Kati olwo fe ogwaffe sijjagamba nti guba guwedde, naye tugenda extra mile ne tukugondezaamu gwe Munnayuganda nti visa application process mulimu booking appointment, embassy, mulimu okujuza visa application form, mulimu okugula travel medical insurance, mulimu okukuŋŋaanya documents, okumanya documents ze weetaaga, ngenda zibanyonnyola ezimu ku zo. Byonna the visa application process. Ennamba eyo gye mulaba ku screen. Olumala okugula registration ticket gikubeko, abo bajja kuyamba with the whole process. Kujjuza form, kumanya kikyakola, documents, how you arrange them, byonna ate bakuyamba n'okucheckinga nti before nga tonagenda ku embassy byonna ebisaanyizo obirina.